Ekibuga Masaka kiri mu mbootu okwaniriza omwagalwa w'abangi General Muhoozi Kainerugaba ku Lwokutaano luno ng'ennaku z'omwezi 15 Maachi. Mu nnyendo ku njegoyego za Masaka, ebipande binene bye bikwaniriza ebiriko ebifaananyi bya General Muhoozi Kainerugaba. Leero abakyala mu kitundu kino ababadde ku ludda olutawagira gavumenti basazewo okwegatta ku kisinde ekya Patriotic League of Uganda okwaniriza General Muhoozi. Asazeewo okuwagira General Muhoozi nga ndaba ye muntu agenda okujja abakyala mu nnaku etulumbidde ebbanga lyonna ng'alumirirwa nga ndaba ebigendererwa bye birumirirwa omuntu wa wansi nga ndaba ebigendererwa bye bizze kulumirirwa omukyala owa wansi. Naffe feraani bakatesaawe ne batandise okunoonya abali kazindaalo. Muhoozi oye, President Museveni oye. Muhoozi obanza kibamutusikane twagala kumusinkana bannanga tusikane MP waffe Masaka oyo kati funye muneke nawulidde ttiimu Muhoozi navuddeyo era kyovulaba ndi wano. Ekyokubiri akensuso kenjagala ttiimu Muhoozi oyiseewo abamufa abamu tuli balema naye sinnawulirako nga akoona ku nsonga eyo naye naffe twagala atufeeko n'abakyala okutufaako otufunira emirimu abamu twerabirira abaana twebeezaawo twagala atufeeko. Tubasanze mu lukiiko nga bawaga era abamu bagamba nti ku Lwokutaano tebagenda kukola. Tweteeseteese okumukubira emizira okumwaniriza mu kitiibwa mu budde obw'enjawulo bwonna tubeere naye tumubugirize. Era nze mpagira nze ndi muwagizi era nasiimye nnyo muzeeyi okutusindikira omwana ku luno tumuwagire twagala emijiji emito naffe osanga gye kigenda okutumanyira ebizibu byaffe. Oye taata w'ekitiibwa Muhoozi oye Kainerugaba oye taata muzeeyi webe kutwereza omwana embooko atanyirira bannange olunaku nga 15 nduwali ku toto boliyitawa oba mu bbanga nze nja kwebaka wali ojja okunsanga ndi ku kkubo sijja kwebaka abakyala muwulira bangi abakyuse. Beebaziza President Museveni okubawa mutabani we General Muhoozi Kainerugaba gwe bagamba nti gwe balinamu essuubi. Nsubuga Issa omukunzi wa Patriotic League of Uganda agamba nti abakyala bano bakoye abakulembeze abatabayamba. Abakyala bano bensisinkanyeko olwaleero bambi babadde bajja ekiseera kinene nga bajja ku woofiisi wano nga baŋŋamba ekyamazima tuwulira nti General Muhoozi Kainerugaba agenda kukyala mu Masaka ng'ate bwe tuba tuwulira ebigendererwa bye ali kutunuulira muntu wa wansi ebigendererwa bye ekyagala okumutuuza mu ntebe service delivery muzeeyi z'abadde aweereza ng'abantu tebazituusa ku muntu wa wansi. Nsubuga agasseko nti bannamasaka balinze Lwokutaano lwokka balage Muhoozi essenyu nga bwe bamubulira ne bibanyiga. Akatoko tekagenda kutundibwa baagala kubeerayo balabe omuvubuka agenda okutambula nabo ekyamazima yoyo yennyini. Kati kitegeeza nti abavubuka bangi abagenda okubeerawo abakyala bangi abagenda okubeerawo tugenda kubeera nga tutambula nabo. General Muhoozi Kainerugaba nga President Museveni asiimye 2026 okumuwa entebe y'obwa president. Bannamawulire ba Salt Media batuse dda e Masaka okuteekateeka ebinaabaayo babikuleetere butereevu. Byatumwebaza Godfrey ne Eddie Nsubuga, Salt TV Omunnyo.